okubalaga omulimu nga bwe gutambudde oba bwe gukyatambula sofa wano we guli. Site yaffe eri mu bitundu bya Katende, Katende, so twagala tugongera obbalambulira okwangala obbagaziyizaamu engeri gye tutambuza omulimu gwa nyumba nnene y'amaka nga bw'ogiraba. Twagala kubalaga engeri gye tugutambuzaamu okutuusa ku ssaawa y'olwaleero. Mwebale kubeera nga mulaba Lugonvuzi Show, mwebale kubeera nga muwagira Walusimbi Tiles Center, sangibwa ku Hardware City e Nakasero ku UG23. Tusangibwa ku 0702 2856 73. Enamba eyo eri ku WhatsApp. Osobola n'okugenda ku Facebook n'okebera The Walusimbi Tiles Center, n'ogenda ne ku TikTok era n'osearchinga The Walusimbi Tiles Center. Ebintu byonna bye tukola ojja kubeera nga obisangayo, ate era oyongere okubeera nga otambula naffe. Omulimu guno sofa bwe guti bwe gutambula. Nju ayina sitting, ayina dining, lino ly'effumbiro. Mu kaseera kano tiles ebbeeyi yaazo yagenda n'erinnyamu, era ndowooza mwenna abadde bagoberera mubadde mugenda mu maaso n'okubeera nga mugoberera embeera eno, okubeera nga naffe tutambulira wamu n'ekonomi nga bw'etambula. Mu kaseera kano ebbeeyi ya tiles etandikirwako for example eza 40 by 40 square meter. Mu abalugonvuzi Show mujaba mugifunira ku mitwalo 26 square meter emitwalo 26, neza wall 25 by 40 zinya gifuna ku mitwalo 26, ate neza 30 by 30 ezombi n'abiro wansi nazo mujaba zifuna ku mitwalo 26. Kitegeeza box ya 40 by 40 sawa zino jagisanga mitwalo 5, ate ya wall ya 25 by 40 ojagisanga mitwalo 4, ate ya 30 by 30 mu kinaabiro wansi ojja kugisanga nayo mitwalo ng'ena. Then tiles endala size ezisinga kao 50 by 50, 60 by 60 nazo ebbeeyi yaazo zonna eri waggulu. Tujja kubeera nga tubawa enkyukakyuka ezo okusinza ebinaaba bitambudde, naye nga mu kaseera kano emiwendo gya tiles ziri awo bwe gityo. So oba osobola okukola odayo gikole leero tubeere nga tutambulira wamu. So eyo yembeera bwetyo bweri eno ya Walusimbi Tiles Center. Mwebale kubeera nga mutuwagirira bannayuganda ababeera wano mu Uganda n'ababeera ebweru w'eggwanga. Mujja kubeera nga mugoberera enkyukakyuka eyo nga bwetambula. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwekuumire ku Lugonvuzi Show era mwebale kuwagira Walusimbi Tiles Center.